Oluvannyuma lw'okumala ebbanga lya mwaka mulamba n'emyezi 5 ekitalya maximum prison, ababaka Allan Ssewanyana wamu ne HON.Ssegirinya kyaddaaki basobodde okulabikako olwaleero luno mu lutuula lwa Parliament wali mu kibuga ekikulu Kampala. Amanyamuzigo wa Hajji Abdul Nyamishafi Kulwanga ogamba otya munywanyi kansubira nti embeera ekutambulira bulungi. Ababaka bano batuuse essaawa zaabadde 7 zennyini n'eddakiika 3 nga bawerekeddwako mikwano gyabwe era basoose kufukamira ku kizimbe kya Parliament wabweru waakyo ne beebaza omutonzi ne bawonika emikono waggulu. Ekyamazima nga beebaza omutonzi okubasobozesa okukomawo mu Parliament eno. Ssegirinya yabadde akutte briefcase ye enzirugavu ate nga Allan Ssewanyana omukono aguyisizza mu kkooti yogayoga wansi w'ebbeere awali akazimba akamusuza ku tebuukye. Bayaniziddwa mubaka munnaabwe Honorable Joseph Gonzaga Ssewongo era munannupu munnaabwe. Bw'atyo ne boolekera ne mu yafeesi y'omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lwa Parliament olukulu mu ggwanga, Right Honorable Thomas Tayebwa. Ono yasobodde okubaaniriza era ye yakubiririza olukiiko olw'olunaku lwaleero olwa Parliament. Bw'atyo n'asobola okubeera nga yeebaza Mukama Katonda eyabasobosezza okubakomyawo era bw'atyo n'abategeeza nga bw'ali omusanyufu wamu ne Parliament bw'eri ensanyufu nga balabye munnaabwe oba bannaabwe nga babeegasseeko. Ono amawulire gasobodde okubeera nga era gategerekeka olunaku olwaleero nga omubaka Honorable HON.Ssegirinya nga luno lubadde olutuula lwe olusookedde ddala wali mu chambers za Parliament eno, anti emabegako bwe yali nga yakalondebwa Parliament yali etuula mu tent olw'ensonga ya nawookeera owa COVID-19. Bano ababaka basobodde okubeera nga bamala mu mbuzi ekogga ennaku 524 era basibibwa ku misango egigambibwa nti beenyigira mu ttemu eryakolebwa ku bantu b'e Masaka ery'ebijambiya era bino byasobola okuba nga bibuna kumpi eggwanga lyonna. Oluvannyuma lw'ebbanga nga bali mu kkomera, ababiri bano bapuliida baabwe bagezaako nnyo nga bakulembeddwako omuloodi w'ekibuga ekikulu Kampala Ssaalongerya Sserukwago, Honorable Shamim Malende, Honorable Sseggona Akalyamaggwa wamu n'abalala nga bagezaako okulaba nga babasabira basobole okubeera nga beeyimirirwa naye nga buteerere. Okutuusa Mukama Katonda bwe yabawanzeeko eddusu ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa February omwaka 2023 kkooti y'e Masaka ey'eddaala erya waggulu ng'eramulwa omulamuzi Lawrence Tweyanze yasobodde okubeera nga akkiriza ababaka bano basobole okubeera nga beeyimirirwa kakalu ka kkooti ka bukadde 20 ez'obuliwo. Era zino kasita zaasasula bwe ziti ababaka bano ne badduka zambwa buli omu ne bamutwala waayagadde wadde bapuliida baabwe tebasobola kubeera nga babalabako mpaka we batuuka mu maka gaabwe ne babategeeza nga bo we badduse ekibabu. Ebyo n'ebirala tugenda kuba ntubikutuusaako wano ku Fik Media. Omukama Katonda